nzire sente zemuwa ku masanyalaze emitwalo 22 n'ettaala ezibaweereddwa muli bamativu obwo babwenkanya mukkiriziganyiza n'ettaala 6 oba nedda mwandyagadde tukole ki? aleete transform ennene nze kyembadde nteesa nti manager ne committee bajje ku level the 2 ze boogeddeko the level 2 mbadde nteesa manager ne committee ye bajje ku level 2 ze bagambye level 2 ne level 3 balaba amataala agali mu maduuka gaffe we balaba nga omuntu overloadinze edduuka lye ng'alinamu amataala mangi nga chairman wagambye nti abamu bagifudde nga disco. It is overloading. Then bagamba oyo omuntu reducing ku mataala galina imbe tusasula buli kintu kyonna ekitandikibwako mu Kampala okubeerako paka n'omusulo gw'ennusu 3 tugusasulira naye essaawa eno omuntu bw'ajja buzina kwongeza n'agamba 18% ku miliyoni 1.5 gy'owa n'ogenda n'oyingira miliyoni 2 simanyi waje twatugenda ng'oli ataddewo ate embeera nti lyoyongeramu lya mitwalo 5 so mu mbeera eyo baafuna okunyigirizibwa okunene naye singa twongera okusindiikiriza ekintu kino tekigenda kwongera ate kutusindika mu kubanga gabo oba kyoyagala ettaala ngenda kubala bwe ziti giteekemu mulowooza ebintu ng'ebyo tebisobola kujja ate nga singa tuba tutudde ne tuteeseganya bulungi nnyo ne tubanga tusobola okisalira amagezi nga tetazze na tutataaganya tumojja otugambe tukole factory gavumenti eyina mmeka ffe twatunda ebyewaffe okujja mu kibuga teri yatuwa kapito gavumenti amafactory ge yasangawo weegali abali mu gavumenti lwaki baatidde okupangisa ebizimbe ne bakuteeka wali akantu ojja genda obagambe tokwata kazindalo mmoza tetwagala kuwulira watulyamu olukwe eno eyiikiriza omuntu ateeka ku lubalaza nemugobaganya nemulaba nga atali muntu bamenya baganda baffe bali ku paaka empya baali bawa ne license nti batadde wabi naye gw'otoola otya konteina ennyumba ennamba n'ogizimba mu luguudo wakati bane mbadde nsaba chairman waffe chairman twagala owa abantu abo bamanyi obawe ennaku konteina tujja gijjawo mu bulungi ne mu bubi